Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeeyo enkuba era ng'okusinziira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga ggulu mu bukiikakkono eyasinze enkuba ennyingi nga yawezezza milimitaazi 8.6. Awo nno bannaffe abalimi tubakubiriza okukozesa akakisa kano ak'enkuba. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakuliddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo byafunyeeyo enkuba entonotono. Ebitundu ebisigadde akasana kayase ate nga bwe kakubakubamu. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kyalaze nga ebitundu ebisinga obungi eby'omu buvanjuba ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba byafunyeeyo okukwatira kw'ebire ssaako n'enkuba. Nga kino nno kyavudde ku sserwandula mpewo eyitibwa Mascaline ng'eno esindika empewo empeweevu okutuuka ku ggwanga lyaffe ssaako n'ekinoona mpewo ekitudde ku bukiikaddyo bwa Africa nga kino kividdeko omukubo gw'enkuba okusenvula okudda mu masekkati ga Ssemazinga Africa. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bw'esuubira okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ebitundu ebisigadde tusuubira okufunayo oluwandaggirize. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Okuggyako mu Masindi yo tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ebbugumu mu Kasese ssaako ne mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Ebitundu ebisigadde ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28.29. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tutyako ku bibuga ebimu ku Ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos awamu ne mu Addis Ababa tusuubirayo enkuba ate yo mu Dhaka ssaako ne mu Luwanda tusuubira okwatirayo ekiddedde. Ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Nga ddyo ebbugumu mu Cairo tuyisuubira okutuuka ku degrees 36. Olwo yo mu Nairobi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu Beijing tusuubira okufunayo enkuba ate ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Wabula ddyo ebbugumu mu Dubai tuyisuubira okutuuka ku degrees 37. Ate yo mu New Delhi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 38. Bye tusobodde okufunirayo asuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.